bajjajjaffe baalugera ne baga nti omuntu kyasiga kyakungula, naye ate ebyawandiikibwa bitugamba nti omuntu bw'asiga akungula emirundi 7 mu ekyo kyakoze. Nsaba kuyita wano ku terefayina nkuba omulango gutali gwa nnaku ku misinde gye tudduka. Bannange tuddemu emabega twebuuze, weebuuze awo wooli, ofa ki? Oyagala ki? Ogenda kungula ki? Bwe twalinga tukula kitaffe yatugambanga nti omuzadde alina byatakola, kubanga ensi terekwako bbanja. Tuyinza obutafuna ku makungula g'ebyo bye tukoze, naye abaana n'abazzukulu n'abaliddawo bajja kukungula ebyo bye tuba tukoze. Gwe nga atudde mu ddiiro lyawo n'abaana bo n'omukyala, musiga ekyo kye muteekwa okusiga. Musiga ebyo bye musuubira era bye mukkiriza nti abaana bammwe biribabeerera byangu okukungula. Muteekwa okumanya nti emyaka 5 okuva kati, buli alaba ebigambo byange bino n'abitegeera, amakulu ge mu bulamu gajja kuba matono. Emyaka 5 okuva kati ate bangi bajja kuba baagenda. Ffe abalibeerawo Katonda nga tuwadde ekisa n'obulamu tugenda kuba bakadde ng'amakulu gaffe mu nsi gakendeeredde ddala, kubanga omukadde obeerawo kuwabula. Naye bw'oba tewayiga mu buvubuka bwo era nga tewakola nteekateeka, bazzukulu bo tebakwebuuzaako. Ekitegeeza okwebuuzaako banaaba bakuyambye, naye manya nti ebiro bitambula ne biyita. By'olwanirira kaakano okufuna n'okubeerawo biriba tebiriiwo era biriba tebikyalina makulu. Kaakati ky'okoze kati olaba nga kinaavaamu ekyo ky'oyagala kiveemu. Ekyo ky'oyagala kiveemu kinaaba kyamakulu eri abaana bo n'abo abaliddawo okuva mu ggwe. Byonna bye tulimu byazimbibwa bwe tutaalaba, oba oliawo naffe bye twogera biyinza okubeerawo emirembe abantu ne batajjukira na kujjukira nti oyo yaliwo. N'ebyo bye tukoze ebiriva mu ebyo bye birireetera abantu okugamba nti Solomon ne Luva yabeerawo ku terefayina n'akola ekyo. Kale mu buli kyokola newankubadde odduka, ddamuuko emabega olowooze, weefumiitirize.